n'atabukira ddala n'atandika okweyambula. Bw'ayeeyambula nga buli bw'alaba wali engoye zonna ng'aziyuza buli kimu ng'akyonoona ne bamusibira ewantu ne bamusiba emiguwa. Kirabika alina omwami gw'adeeti ng'abadde akwatanga ssente ze. Bwe yategedde nti ebbanga liweddeyo yasazeewo omusuula ddalu era ne audios tuziyina ng'agamba nti ekyeddalu kyali tekimala, yali ayagala amutte addireyo mu bokisi. Simanyi oba bafuna butakkaanya ki. Yamufuna mu gurupu ya WhatsApp. Ya WhatsApp. Omwami oyo musawo Muganda. Naye kati simanyi butakkaanya ki bwe baafuna. Tetwagenza okulaba omuwala ng'akwa ddalu. Kiwulira ate ye omwami ng'asindika amaloboozi agamba yali amwagala mu keesi naye n'ekyo ekyeddalo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 2 52 Kale omukutuguta ndiko tusinzira okubanga tukuweereza ze Sonko Muhammad muli mutya obulamu butambula butya bigenda bityo gye muli wona gye musinzira okubanga mutulaba. Nate olunaku olwaleero tulina emboozi enjalo gye tugguse nayo twagala okubeera nga tetubatuusaako. Mboozi ya Kadaama ali mu kiyumba akuba enduulu alaajana. Alabika yatabuse omutwe. Naye tulina banna abamuli okumpi bitwagala okubeera nga tuyinga ku lukomo lw'essimu ate tubeere nga tumanya guki ogubadde. Nga tunagenda nnyo mu maaso nyongera okujjukiza nti tukola airport pickup so oyagadde okutambula naffe osobola okutambula naffe ku namba y'essimu 0706 79 47 29. Namba eyo kweri ku mukutu ogwa WhatsApp era ne ku email solo kubanga tonfuna no jeni tuogera tulaba ngejenzo bakwa ngatupasalanyamu embeera yokutanguza okuva ku sawa entebe pake waka ewamwe ku mulyango. Nze Sonko Muhammad kangeze kulaba nga neeyunga ku lukomo lw'essimu waneeno tuogere n'omwana omuwala ono. Essimu egeza kubona connectinga mpola mpola network kuba eri wansi. Hello? Yes. Wanje? Ngeza akoterera oba wenyenye n'eddoboozi liba lyenyenya. Obulamu buli butya? Tulise kugamba oti. Naffe gye tuli mpola mpola. Pozi erinnya lyo gwani? Mugyebaleko. Kale gye tuli mpola mpola. Erinnya lyo mpozi gwani? Osobola otubulirako ku mannya go oba nago tugaleke? Osobola otubulirako ku mannya go? Amanya? Bampita Esther. Tunyonyoleko kati ku mbeera ya munnammwe oyo eyafunye obuzibu. Omuwala oyo ngenda kwogerako byemanyi ebitono. Byemanyi kubanga tubeerayo. Wanje? Genda maaso. Hello? Genda maaso tukuwuliriza genda maaso nyonnyola sooka omunyonyoleko yaani abadde akolera gezaako okumpuliriza nkubuulire then oddemu ye ompulira
Okay. Continue. Yogera amannya ge ene Uganda abeerawa amazeeyo ebbanga kikukyeyo akola ki obudde buno bw'abadde akola paka byatuukidde okufuna obuzibu tunnyonnyole. Omuwala ono bamuyita Hawa Nakiyingi. Abadde agenda kumala muno emyaka 2. Omwezi guno wabadde amalako contract ye, naye yafuna obuzibu ne bakama be n'avaayo. Bw'avaayo n'afuna w'abeera, wabadde ng'aviira n'agenda n'akola. Okitegeera mu contract yagimalamu like 1 year n'avaayo, abadde mu kitolosi. Kakati twabadde tuli awo kuba nze ndi ku mulimu n'abasinga bali ku mulimu, ewaka addayo nga bamufunira omulimu, addayo nga bamufunira omulimu. Kati infakati yali ku mulimu ne bakubira atutwala ne bamugamba ono yalwadde. Kati yalwawo okutuuka yasanga bamukasise wabweru, naye yatuuka mangu olw'okuba location yali agirina yafuba okwanguwako, bali tebaagumiikiriza. N'amupiikinga n'amutwala we tubeera. Bw'amutwalayo n'atabukira ddala n'atandika okweyambula. Bw'ayeeyambula nga bw'alaba bwali engoye zonna ng'aziyuza buli kimu ng'akyonoona, ne bamusibira ewantu ne bamusiba emiguwa. Naye ng'obuzibu kirabika alina omwami gwadeeti ng'abadde akwatanga ssente ze. Bwe yategedde nti ebbanga liweddeyo yasazeewo omusuula ddalu, era ne audios tuziyina ng'agamba nti ekyeddalu kyali tekimala, yali ayagala amutte addireyo mu bokisi. Simanyi oba bafuna butakkaanya ki kyekyo. Omwami abadde amuteresa ssente, abadde azimuwa abeeko byamukolera, abadde nga ssente azimuweereza ku nsonga ki? Omuwala oyo omwami gw'abadde aweereza ssente. Ekyamazima nga omanyi omuntu tosobola kuddawo n'omubuuza nti bitya. Ye abadde azimuweereza buweereza nga ye, kuba ne maama we agamba talinayo wadde 10. Yamufuna mu Group ya WhatsApp? ya WhatsApp. Omwami oyo musawo Muganda. Naye kati simanyi butakkaanya ki bwe baafuna. Tetwagenza okulaba omuwala ng'agwa ddalu. Kiwulira ate ye omwami ng'asindika amaloboozi agamba yali amwagala mu keesi, naye n'ekyo ekyeddalu amugulidde. Ekintu ekitali kirungi bannaye tubeera eno tubona. Okitegeera ate era singa kyali kisoboka ezo WhatsApp group oba zandivudde kuba zirimu obuzibu bw'amaanyi. Omuntu alidde ssente ze ataakusudde eddalu. Abazibamu WhatsApp group simu abalina obuzibu, zo ze zirina obuzibu. Nkubuulire abaana bajja kubyeyo, naye si buli omu nti ajja kuba nti ajja alina endowooza ye. Okiwulira oli abeera ng'alina oba bbaawe nga yamumenya omutima, kati then n'agenda omuzi WhatsApp, kati oli n'amukola ki, n'amubiibiita n'amulimbalimba. Okitegeera nze I will not judge this girl, sijja mujajinga kuba abo abantu babi nnyo. Ekigambo ekiyitibwa musawo Buganda, abatalina mpewo za kika baba babi. Kitegeera kati gwe tomanya mugamba kubanga n'ab'enganda zaffe nabo balya ssente zaffe. Okiraba n'ogamba nti ssente zange kanziteeke wano, osanga naafunamu, oli n'akutegeeza nti ojja funamu. Kati yalabye kuba abadde tamanyi nti omuwala ono yatoloka,
ng'amanyi ali mu contract okitegeera naye nga buli omu n'entegeera bwe baali nga beekwana n'omusawo ono gwe mugamba omuganda omuwala ono yamanya nti ono omusawo oba teyamanya nti ono omusawo omuganda yamanya omuwala yali akimanyi nti ono omusawo omuganda yamanya naye abo abasawo abaganda babamu ebika kuba osanga omusawo akatale okitegeera atasobola mukola kintu ne bwabu osanga babamu ebika osanga omusawo omuganda nga tasobola kukola muntu kintu olaba ku midiya okutubaako naye oli ne badda ku basawo ne babavuma ne bakola batya naye nga tasobola mukola kintu kyonna naye bano ababeera n'empewo zino ez'ebikukuli at least agenda ku oli gwamanyi kubanga abasawo batera kugula mayembe ababa n'egyo emitima batera kugula mayembe nagamba okufaana olutanya omuwala addaawo ne yeekozesa buli nga tebannamusiba ng'akwata ekigatto n'akyesonseka okiwulira kati ne twebuuza omwana yamukola ki kubanga amuwadde ebibonerezo bibiri sente aziridde ate amusudde eddalu ate n'abagenda okujajinga nti omwana lwaki yatoloka omwana oluusi aba awonya bulamu bwe kiwulira oluusi aba awonya bulamu bwe so si nti akangende ebweru eno waliyo sente nnyingi no tusanga ebizibu bingi mu mayumba kyekitutolosa ate nga akasente olina katono n'ogamba kambeere ebweru nkole naye abalala bagamba abantu ababeera wabweru tuli bamalaaya naye tetuli bamalaaya tubeera ku mulamu kati wabweru mukola ki emirimu muba n'emirala gye mukolakola eyo emirimu gye tukola era tugenda mu biyumba bakufunira boosi n'ogenda n'okola era ng'okiriininga oluusi ne bagamba cleaning and cooking ako akasente kaba kanjawulo ne bagamba wansi ne waggulu era kaba kanjawulo naye nga gyawaka siganda bamalaaya gye bali naye si buli nti abeera aba mu mbeera eyo abamu baba bataasa bulamu kiwulira kati tutaasa bulamu omuwala ono talina waatuuka n'atereeramu n'abanyumiza ku mboozi nayogera ebya ddala bukyanga yatabukira ddala yafukira ddala mulalu sensi zite zikomawo okwo omuwala kyasooka ne kimukwata bwe kimukwata n'abanga atereera twayogerezeganya ne maama we ne maama we kennyini talina ssente zikola ki zitambula kati n'abanga atereera bwe yatereera ne bamugamba tukutwala wa deportation n'agamba banange munsaasire nze alabirira omwana wange temunzizaayo manyi nteredde ne bagamba okay ne bamuleka naye era yabadde ku mulimu gye kyamukwatidde nekiddamu ne kimukwata ne bamuzza ewaka kitegeera bwe kityo bwe kiri naye kati ffe kyetwagala obuyambi bwe twagala tetwagala buyambi nti oba bwa tiketi oba ki wabula yenna aba asobola okutuukako omwana ono kumutereeramu n'asobola okudda ewaka kuba ku deportation tosobola kubeerawo olunaku lumu bbiri oba wiiki kitwala ebbanga ate ng'embeera yayo mbi tetumanyi kuba oli agamba nti yali amwagalira mu keesi ayinza omukwatirako awo nebigaana wabeera kati abeera naani obudde buno oyo omuwala wenda abaye bamusibye emiguwa bamusibye ali awo bamusibye omumwe abeera naani oba abeera wa feno ewantu ew'okube bannayuganda bannakenya kati
alina ekiyumba ky'aliko munnayuganda oyo atufunira emirimu era atulabirira singa tubeera ewaka okitegeera era yatuvuga n'atutwala ne bwoba olina obuzibu yakuvunaanyizibwako in case basobola okukola ki ng'asobola okunona amangu. Kati oluusi wabeerawo n'abaana ababa bagudde ku mulimu kubanga gino tegiba gya contract nti ojja kumalayo emyaka 2 oba biki, oluusi oba lwa mwezi, oluusi oba lw'ebiri, oluusi mukama n'akuwa ekisa n'omalawo omwaka n'emyaka 5 kisobokera naye eba chance. Kati obuyambi si butegedde bulungi lwaki like waze n'ogamba katukontaktinge ku Sonko twogereko naye ogambye temwetaaga air ticket n'ogamba nti mwetaaga kiddala. Tubadde tusaba omuntu yenna asobola tujjanjabirako omwana ono at least ne babikwatirako ne babikwatamu ebintu ebyo n'asobola okugenda ku n'atereeramu ne tumutwala ku deportation then n'adda ewaka. N'oyo omwami bannanga abasawo b'ekinnansi gye bali balina amateeka agabafuga kuba omwana oyo ateekwa okuba evidence agirina kwaba basindikiranga ssente bakuwa screenshot wali bwoba osindikidde omuntu ssente okiwulira naye amateeka gamukole ki gamuvunaane kuba abasawo b'ekinnansi balina nabo amateeka gaabwe okiwulira. Waliwo abasawo Jjajja Jjumba mukulu Hassan Dugga ne Mama Fina kino kimukwatako kubanga ye mukulu w'abasawo. Tujja eno kweyiiya nga Uganda egaanye okiwulira naye omuntu akwadde ebibonerezo 2 lwaki? Kati ssente za Kadaama zonna ky'ogamba omwami ono yazirya teyasigazawo wadde 10. Tewali ne maama w'omwana Uganda tewali ate omusajja ye tayagala kumanya. Ssente za mwaka mulamba mmye tewali wadde myaka 2 katubale myaka 2. Waliwo obujulizi obulabika nti namba eno y'ono omwami yasindika ssente ku luno n'asindika ssente ku luno mubiina. Omwana ateekwa kuba alina screenshot kuba tetusobola mubuuza eno buli omu aba akola bibye okitegeera okuba kubikwatako osindise ssente onoogira akasente okaterese bulungi bwotyo kuba abaana abamu balina emputu oli asobola omugamba kale si mputu buli omu aba nekyayagala wafunira eddembe n'agamba nze nsindikira boyfriend wange oli n'agamba sisobola nzisindikira mama wange oba zirya n'azirya oli n'agamba nze nina owaggulu oli mwesigwa abo babeera n'obulimi obuwoomerera ababbi abo kiwulira. Kati tetumanyi kubanga mulwadde naye ayinza okuba alinako ku screenshots. Ate amaloboozi g'obadde oyogerako nga agamba oyo omuvubuka eyalya ssente za Kadaama ate n'amuloga ng'amugamba nti at least nanyagala okomere mu boxi ng'oli mufu. Mulina obujulizi bwabyo amaloboozi gano yagasindika ku simu zammwe yagasindika ku simu ya muwala yennyininyini mugayina nga tusobola okugawulirako? Amaloboozi gye gali naye eri ewaka tewali netiwaka era nabadde njagalanga kusindikire naye byagaanyi just gapendinga bupendinzi. Oli bw'aba gakusindikira gwe ogansindikire tegajja. Naye ng'ono gwe basoose ogasindikira yagambye leero gayinza otuuka okufuna okuva eri ewaka ofuna audio oba video kitekinga like 2 days okitegeera kubanga ewaka tewali netiwaka abawala gye bali tewali naye ng'amaloboozi weegali tugayina naye nga tusaba kuyambi bannange muganda waffe tumuze ewaka omuntu yenna asobola okukola kyonna kyasobola omwana ono atereeremu tumutwale ku deportation ate ne ku deportation bireme kwekyanga kuba nawo si wangu kitegeeza mutolo sitali muki n'omwami oyo ate bwe mumutwala obutwazi ku deportation nga bw'abeera ali tebasobola mutikka ne bamukomyawo eno
n'akomawo nga badde mulalu abeno ne bamujjanjaba. Biba bya process mukwano, biba bya process. Kati basooka ne bamutwala eri mu balwadde b'emitwe. Tegeera. Basooka ne batwala eri mu balwadde b'emitwe. Kati jjukira abeera on and off. Okitegeera. Kakati awo tekituweerera kyangu. Nga si byangu. Eyo gyali alinayoka abafamire ye oba nti muwala osenga wange akola eno muganda wange. Byebali naye nabo byabasobedde baana. Eno mu Uganda asibuka mu kitungu kyoyo. Byabasobedde. Ne wabwe gyava ogenda okukola mu kitundu wabwe yewe ne Uganda. Eyo Kayunga. We Kayunga. Kayunga district. Ekyalo baki? Okay, ekyalo bakiyita? Ekyalo bakiyita Kiyagi. Bwe bakiyita. Banayenkola waliwo ne jjajja Jjumba bannange bw'alaba story eno bambi batutaase. Batutaase kuba tosobola kupanishinga muntu mirundi ebiri. Olidde ssente ate omusudde eddala. Bana naffe tuyina ennaku kubanga Mr. Sonko okuva mu nsi yo n'ojjene mu nsi tubonaabona ekisingayo naye ogenda n'otula n'ogamba Uganda ngenda kuddayo nkoleyo ki. Uganda newoddayo ne $5 million kiba kizibu nga bw'omanyi embeera. Kiba kizibu. So kyetaaga n'obeera eno neweeseeti nga Mukama nga akwatiddeko. Neweeseeti. Naye tetujja eno titujja kukyala, tujja kwejalabya, tujja kukola ki? Nedda, tujja lwa mulamwa. N'oyo omwami tumugamba bw'aba omwana ono alina kye yamukola bambi tumwegayiridde amusonyiwe byonna ebyaliwo amusonyiwe kuba sometimes omuntu ali eno tasobola kunyiza muntu kutuuka ku ekyo yesu ebigambo bibaawo naye sonyiwa naye kati tunuulira munnaffe embeera gy'alimu. Ebyo nno munnaaye. Andi? Bakadaama bano bagamba ki? Bawerekereyo obubaka nkute. Bakadaama abali mu biyumba bambi bw'oba olya ng'onywa nga weebaka. Abaana abamu bagamba bampa mmere gye baliddemu kasita obeera ng'olidde. Ekyolira kasita obeera ng'olidde temudduka mu biyumba. Kasita obeera nti tolina reason eri ennene nti bagalako ndepinga bagalako nzita bitya tovaayo ne bwe baba bakuwa byoliddemu dya time ejjatuuka oveeyo naye wabweru si wangu okiwulira kubanga era sometimes osangayo bannayuganda banno abaana ab'ebiyumba abamu ekyaffe kirungi nga bakaaba munnayuganda naye ng'amucunyanga atali nga gw'atamanyiiko kitegeera ne okusipendinga okuli obulu kwamaanyi okitegeera kati gwabeera owa contract beerayo bw'obanga todduka kutaasa bulamu n'emirimu tekyali kyebaba balina okumanya tekyali mirimu kati okufuna omulimu olina kugula ate nga bwa maid feno bakadaama tosobola kufuna mulimu mulungi omugwira muno takolamu nti okole omulimu omulungi. Pozi gw'oli sayidiwa? Nze ndi Saudi. N'oli omuwala naye ali Saudi yafunye obuzibu. Kale nja kuddamu nkubireko okwo onyumize ku mboozi y'abaana abatolosi nga bw'etambula. Nja kuddamu nkubireko oba ekiro
it will depend camera person wange wano anaba nga tuli naye butola inshallah kusawa nga 3 nyenja kubirako onyumiza te ku mboozi y'abaana abatoloka mbiyumba obulamu butambula butya then onyumize nako biki ebiwaliriza abaana okuva mbiyumba okutoloka okujja ate batandika okweyigiza ebweru n'ebirungi n'ebizibu ebibirimu inshallah. Toyanza bannange toyanze naye batuyambe bambi buli alaba story bambi tusaba buyambi. Ka wagambye mwami bamuyitaani mulamu wa mwoyo omwami bw'omulumi omwami omusajja omusawo erinnya ndyerabidde naye nga mweririmu ako kazujjo omuwala simanyi yejjajjaani ndyera kale nja kuddamu nkufuna inshaallah taala. Kale ssebo toyanza mukama kwekyo osinga okwagala. Amina. Kale mboozi ya kiyumba abaana balaajana bakolera ku bakadaama mboozi tugeza kulaba mu followinga ey'omwana omuwala eyagudde eddalu naye mbu waliwo bamuyita jjajjaani oyo yamusudde eddalu babadde mulaavu nga beeyagala sente ng'azikola n'azimuwuliriza okumala ebbanga lya myaka 2 contract oba time ey'okukomawo ebangiriza okukuba nti etuuka agala okukomawo ate ku butaka wano e Uganda mbuono n'amusuula eddalu tayagala akomewo bwali n'awerekerezaako n'ebigambo ebigamba nti at least wali badde okomerawo mu box oba yamukoze eki ekyamunyiza to that extent bwebanga emboozi yebatuwa nga ntuufu naye nga amazima agaliwo omuwala ye yagudde eddalu yali Kadaama akola mu kiyumba n'atoloka n'abeera kati ng'akolera wabweru nga yemuyimanyi babeera bakadaama bimanyi bulungi nnyo sembeera bwetyo bwe tugenda kumera okuba nga tufollowing ensonga eno naye nyongera bajukiza ntukola airport pickups woba okomawo mu Uganda osobola tucontactinga ne tukuvuga from the airport paka ewaka ewammwe ku mulyango osobola okoma notunyumiza ku mboozi oba okugamba amuntambuze privately what you do is what we do what is what we do kitegedde bulungi nnyo. Namba esimu 0706794729 namba eyo kweri ku email ne WhatsApp kweri koyese namba eyo yogere nange temusirika ngo ine ekikunyiga kola nga bano bwe bakoze bayina ekibanyiga bagadde bakyogereko mutuwe ku magezi ne bakubidde omulanga okuba nti basobola oyingira mu nsonga yaabwe namwe mbeere nga mukikola. Tulinze audios ne videos okuva ewa omukulunzi yabadde abaweereza ziweerezebwe tuzibatere mu biwe tukole kibaita balanced story tujja kunoonya ku mukulu ono embeera we nabange tusobozeseza okubeera nga tumufuna inshallah taala tulaba ate yayinza kubeera ate ng'agamba ki naye bakubidde omulanga abaddiringa n'abasawo b'ekinnansi musobola okujja nemuyingira mu nsonga eno ne mulaba nga temusobola okuba nga muzza embeera mu nteeko. Nze Sonko Muhammad kitundu kyaffe ekisose ku mboozi eno tusinkane mu kitundu ekirala nga tubakolera ku mboozi eno ku ngeri kugitematema. Assalamu alaikum. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.